Ministry y'ebyobulamu mu ggwanga etongozza emitendera abasawo gye banaagoberera okuwa obujjanjabi abalwadde ba Mukenenya mu ggwanga omuli okwekebeza akawuka akaleeta siriimu ku bwereere, okufuna obujjanjabi obw'obwereere mu malwaliro gonna, okusomesa abasawo enkwata y'abalwadde ba Mukenenya n'okukubiriza bannayuganda kwekebezanga akawuka akaleeta siriimu. Kino kikoleddwa ng'ebula olunaku lumu okutuuka ku lunaku olukuzibwa okujjukira abalwadde ba Mukenenya mu nsi yonna nga lubeerawo nga lumu Desemba. Then after untying the cutting of the ribbon. And pull. Is the ribbon? Yes, the ribbon. Anywhere, I think. Oh, it's not the dancing in the... Abakugu abeetabye mu kutongoza emitendera gino bategeezezza nga Uganda bwefubye okukendeeza ku muwendo gw'abaana abakwatibwa akawuka akaleeta siriimu nga bazaalibwa, wabula benyamidde olw'omuwendo gw'abaana abali wakati w'emyaka 14 n' 25 kubanga Mukenenya mwasinze okwegirisiza ensangi zino. Report, where is a report, shows a decrease in mother-to-child transmission in Uganda of 87%. Now, that's a global high. It's the highest in the world. So that Uganda should be happy about that. Yes. At the same time, however, it does show an increase in new infections that we need to be really concerned about. Among the 15 to 24 age group of 570 new infections per week. Not per month, not per year, per week. And it's one of the highest. Second highest only to South Africa. So that we can't be saving children and then exposing them to infection. Okutongoza emitendera gino kiddiridde okunoonyereza okwakolebwa ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna ekya World Health Organization mwe kyalagira nti Uganda ekwata kyakubiri mu ssemazinga wa Africa nga South Africa yekulembera mu kusumbuyibwa ekirwadde kya Mukenenya ng'emitendera gino gyakuyambako okukendeeza ku nsaasaanya y'obulwadde buno. Mu buli bantu 9 bafuna eddagala ate mu buli bantu 9 viral load oba buno obuwuka bukendedde mu musaayi. So ng'eggwanga nga ministry tuli basanyufu nnyo nti kati tulina obuwandiiko buno obulagira ddala nti buli muntu yenna bw'anaagenda mu ddwaliro ne bamukebera balina buno obulwadde bwa Mukenenya balina immediately okutandikirawo okumuwa eddagala. Kino kijja kuyamba nnyo ekinene eri obulamu bwa omuntu oyo n'okuyambako n'omuntu oyo obutagaba n'obulwadde bwa Mukenenya. Emitendera gino gya kuwummuuta obukadde bwa $1 1,000 ng'era amakanda ministry gasimbye ku baana abali wakati w'emyaka 14 n' 25 okulanga Mukenenya alinyibwa ku nfeete mu mwaka 2003. Kaweefube ono yateekebwamu amaanyi mu mwaka gwa 2013 nga yatandikira mu bakyala abazaala. Senyonga Beka Mulinde, Ekak Ronald, Crackingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.